Leero mu byafaayo tugenda kuba tutunuulira ensibuko y'olunaku lwa Valentine era nga nkwanirizaako nnyo ku Kyabasa Fama Radio Buganda nga nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Omutuukirivu Valentino oba Valentine yaani era ensibuko y'olunaku luno yavaawa y'abaffe lwaki lukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri. Okusinziira ku byafaayo bya Looma wakati mu kugoberera ennono n'obuwangwa bwabwe, edda waaliwo katonda omutono Abalooma gwe baasinzanga ng'amannya ge ye Faunus era nga ye yali avunaanyizibwa ku bulimi gano kw'otadde n'okuzaala. Ono baamukoleranga emikolo n'obulombolombo wakati mu bikujjuko eby'okumusinza era ng'emikolo egy'okumusinza gyabeerangawo buli ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri. Wakati mu bikujjuko ebyali byaweebwa erinnya erimanyiddwa nga Lupaseria oba Februtus eryavaamu omwezi ogwa February mu Luganda ng'ogwo gwe mwezi ogwokubiri eritegeeza okutukuzibwa. Abalooma baakuŋŋaaniranga ku mpuku eyali yayawulibwa era nga kye kifo ekigambibwa nti abaana abalongo okuli Romulus gano kw'otadde ne Remus abaviirako ekibuga Looma okutandikibwawo we baayonkera amabeere g'ekisolo ekigambibwa nti gwali musege nga bakyali bato, wabula bwe baakula Romulus n'atta mulongo munne Remus. Kati ebikujjuko by'okuwangayo ssaddaaka eri katonda waabwe byatandikanga nga bikulembeddwamu yayitibwanga kabona. Baawangayo embuzi nga ssaddaaka ey'okufuna ezzadde oba okugoba obugumba era nga baagisalanga ate ne basaddaaka embwa olw'okutukuza ekibuga Looma. Bwe baamalanga okusaddaaka baakwatanga eddiba ly'embuzi ne balinnyika mu musaayi ogugiddwa mu mbuzi eyo. Olwo nno ne bagenda ng'eddiba eryo balikuba ku bakazi ne ku misiri gy'ennimiro ebirime bisobole okubala ennyo n'abakazi basobole okuzaala ennyo wamu n'obutaba bagumba era ng'emikolo gino gyakolebwanga kiro. Abakyala Abalooma baayagalanga nnyo emikolo gino era baanyumirwanga nnyo ettaala eyo yakumulisangamu nga bagenda okukubako omusaayi ogujjudde eddiba kubanga kigambibwa nti baaweebwanga nnyo omukisa olw'omukolo guno. Olwo nno omwaka oguddako ne basobola okuzaala ennyo. Kaakati emisana abawala abato abaabeeranga mu kibuga Looma baawandiikanga amannya gaabwe gonna ne bagasuula mu kibakuli ekyali kyabumbibwa, n'oluvannyuma abasajja abawuulu abaabeeranga mu kibuga Looma buli omu yakwatanga mu kibakuli kino ng'aggyamu erinnya ly'omuwala era oyo gwe yabanga aggyeemu yabeeranga naye okumala omwaka mulamba, n'oluvannyuma nga bagenda mu maaso n'okukolera ddala obufumbo. Katugende ku mutuukirivu Valentino oba Valentine. Okusinziira ku byafaayo, Valentine yali ffaaza eyaweerezanga ku mulembe gwa Emperor Claudius owookubiri mu kyasa ekyokusatu. Ebyafaayo bya Looma bigamba nti Emperor Claudius yagamba nti abasajja abatalina bakazi baweereza bulungi nnyo mu magye okusinga abo abalina abakazi n'amaka, era bw'atyo yayisa ekiragiro ekyali kiwera okuwasa eri abalenzi abato basobole okuweereza obulungi mu magye. Wabula Faaza Valentino bino olwamugwa mu matu n'agamba nti buno tebubeera bwenkanya, era bw'atyo yasalawo okujemera ekiragiro kya Emperor Claudius owookubiri n'atandika okuyambangako abavubuka okuwasanga mu kyama. Wabula Faaza Valentino yamwalula yasiriira Emperor Claudius owookubiri bwe yagwa mu lukwe nti Faaza Valentino yali ajemedde ekiragiro kye era ng'afumbiza abavubuka mu kyama. Bw'atyo Emperor Claudius owookubiri yalagira Faaza Valentino attibwe nti kubanga yali yeefudde nampulira zibi. Wabula ate abawandiisi abamu mu byafaayo ebirala bagamba nti Faaza Valentino ono yandiba nga yattibwa ku biragiro bya Emperor Claudius owookubiri oluvannyuma lw'okugezaako okuyambako Abakristu okutoloka ekkomera mu Looma erigambibwa nti lyalimu okutulugunyizibwa okw'ekika ekya waggulu ng'abantu bakuwa emiggo kumpi kwenkanankana egyo egyakubwa Kristu. Wabula ate abawandiisi abalala mu byafaayo ne bagamba nti Faaza Valentino eyali mu kkomera mu budde obwo aliko obubaka obulombojja ebigambo by'omukwano bwe yaweereza omuwala omu eyateranga ennyo okumukyalira mu kkomera ng'abuyisa mu bbaluwa gye yawandiika ng'ali mu kkomera, era nga kigambibwa nti yali agudde mu mukwano n'omuwala ono nga ku bbaluwa yateekako n'omukono ogwali gugamba nti okuva eri Valentino wo, era ng'enjogera eno
ekyakozesebwa abaagalana n'olunaku olwaleero bw'ebbaluwa eno bwe yalabibwa ne kimuzaalira leenya era bw'atyo n'attibwa. Olw'okuba omutukuvu Valentino yali amaze okuttibwa ate nga n'Obukristu bugenda busimbira ddala amakanda e Roma, baasalawo okugenda nga badibya obulombolombo obw'edda era mu kyasa ekyokutaano omutukuvu Papa Galasius yalangira olunaku olw'ekkuminennya omwezi ogwokubiri okujjukirirangako omutukuvu Valentino kubanga olunaku Abalooma lwe baakolerangako obulombolombo n'okusinza Katonda omutono eyali avunaanyizibwa ku by'obulimi n'ezzadde lwakuzibwanga ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri. Kati nno baasalawo okuludibya nga bagamba nti terwali lwa bwa Katonda. Bwe lutyo olunaku lw'omutukuvu Valentino ne lusikira olunaku okwabeeranga ebikujjuko eby'obuwangwa bw'Abalooma kwe baaweerangayo ssaddaaka eri Katonda w'ebimera olwali lwakazibwako erinnya erya Lupaseriya. Era mu ngeri eyo olunaku lw'omutukuvu Valentino ne lubuutikira olunaku luno. Era mu kaseera kano lwe lukuzibwa mu kifo kya luli olwakuzibwanga okusinza Katonda omutono. Okusinziira ku byafaayo kigambibwa nti edda mu mawanga okuli Bufalansa ne Bungereza, ensi y'ebinyonyi mu mawanga gano yatandikanga ekitundu eky'okwagalana ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri. Kakati endowooza eyo bwe baagigatta ku lunaku lwa Valentine luno olukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokubiri ne balabira ddala ng'omulamwa gw'okwagalana gutuukirira bulungi nnyo ku lunaku luno olwa 14 omwezi ogwokubiri. Olwaleero olunaku lwa Valentine kati kumpi lukuzibwa mu nsi yonna era ng'okusinziira ku byafaayo lwe luddirira Ssekukkulu mu kubeerako kaadi ennyingi ennyo ezifulumizibwa. Olunaku lwa Valentine lumanyiddwa nnyo mu nsi yonna ng'olw'okulagaŋŋana omukwano era nga bangi balukozesa nnyo okulaga abaagalwa baabwe omukwano omungi gwe balina gye bali nga babatonera ebirabo okusingira ddala ebimuli, kaadi, ebigambo by'omukwano nga nno kw'otadde n'ebirala. Nkwebaza nnyo okwekumira ku Kyabasa Famma n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala tojjanga okwo. Tubagaliza Valentine ejjudde essanyu wamu n'omukwano. Nze April Nakawombe.